Mukulu Kakensa ero lyekkubo eriva ku kyapa okugenda e Kasensero. Eyo gy'olaba si nnyanja, eryo lyato ssebo liyita mu kkubo. Mu luguudo mwennyini omubadde muyita emmotoka, ng'olengera abakulu abo bali mu kuyita kati. Ndowooza olengera embeera eriwo. Eno constituency y'e Kakuuto efugiddwa banna NRM okumala okuviira ddala ku Mugenzi Pinto eyafuga ebisanja 2, ne kuddako Kasamba n'afuga ebisanja 3, ne kuddako Kalemba muna NRM n'afuga ekisanja. Kati omukulu Geoffrey Lutaaya ne tugamba katukyuseemu tuweemu ku Geoffrey Lutaaya, katulabe oba yana alina kyanaatukyusizaamu, naye nga eno y'embeera eriwo ssaawa zino. Manyi batugamba nti we tulonda aba Nuupu tebajja kutukolera, naye bano aba NRM abafugidde emyaka 3 nga be bafuga constituency eno, oluguudo ddo nga lufaanana bwe luti ssebo. Tambula nti ogiraba yabitulakita byereere, tulakita na maato yentambula eno ye oluguudo lwenjogerako lwenkugamba, gye bazaala omukulu Kasamba, gye bazaala omukulu Bakabulindi mukyotera ne Honorable Pinto ssebo, lwakuba mpise we yaziikibwa ne nandikwatiddewo ku bifaananyi bye n'olaba ku malaalo ge. Luno lwe luguudo eryo lyato lyolengera ssebo liri mu luguudo, tolowooza nti nnyanja, olwo oluguudo oluwedde emirimu. Ekyo ekisanja kya Pulezidenti Museveni munnaaye myaka 35 afuga, tugamba akoledde abantu. Emisolo gye tuwa mingi, abantu abasinga eno baba bavubi, naye tunuulira abantu mwe bayita.